telephone number +1 81 85 71 32 46 or Madam Aisha +1 707 65 55 377 for more information about this fundraising meeting, which will take place in California. The guest of honor will be Honorable Fred Nyanzi Sentam. Ako kabaka wedda kalanga ako. Tugende kokubiri. Ako kubiri kasoma bakati. People Power Nation Platform UK public demonstration. People Power Nation Platform UK public demonstration. Location Marlborough House, Palmore, London, SW1Y5HX, which will take place on Friday, the 24th of October 2025, from 10:30 a.m. up to 16:30 UK time. Earlier this month, the Commonwealth Secretariat hosted the notorious Uganda's Prime Minister Robin Musafiri Nabbanja at an investment meeting in London. The Commonwealth should be upholding democracy and rule of law in member countries and not closing up to the corrupt and brutal Ugandan dictatorship. Kale bategeza mwana Uganda bwanga lya Bungereza ejja kubeerayo okwekalakasa mu ggwanga lya Bungereza endagaano gye basomedde mujja kubira bekikwatako aborganizing okwekalakasa mu ggwanga lya Bungereza ng'obudde bukyali mutegeere ensonga eyo. Awo tuvuddewo katugende kalanga kasembayo. Akalanga kasembayo kasomebwa kati. Nope chapter. Nope BC chapter. Oba Nope British Columbia chapter physical meeting. The physical meeting will take place on 19th October 2025. Address at 41 East Hashtangs Street, V6A 1M9, Olivia Sky Building, from 5 p.m. until late. Protest vote. Nebagamba nti ngoyagala kumanya bisingawo, please contact Mr. Ivan ku ssimu ye ey'omungalo kasaraba M 236 3 3 obojja kuwira Mwami Simon ku ssimu ey'omungalo kasaraba M 672 3 okumanya bisingawo ku British Columbia physical meeting eya chapter eyo ennaku z'omwezi 19 ye wiiki eno kalankalwe kajja okuba nkakoma akastruggle. Kati awo tuba tuvuddewo obulango babuwedde. Obulango babuwedde njala mumpitire Nobert Mao. Njala mumpitire Nobert Mao, mumpitire Muhammad Nsereko. Njala mumpitire Nobert Mao, mumpitire Muhammad Nsereko mbadde embeera bidde. Kati kye tugenda osookerako nga sinagenda ku Kigula Luggi. Njagala kusooka kwebaza. Nga sinagenda ku Kigula Luggi, njala kusooka kwebaza. Njala kwebaza abantu abawangaalira mu kitundu ekiyitibwa ekya Eastern Region of the country. Muno ova Busoga kudda waggulu eyo nayo namwe bali nnyo balire ddala. Abasoga mwe bali nnyo balire ddala. Abantu b'Embaale, abantu b'Ettololo, ab'Ebusiya mwe mwamenye etteeka, mwamenye atiko etakkirizibwa kumenya mu mwagimenye. Sukaga mutukozeeko effujjo lwalo tewali kyakkola ne tubasiima mwe bali nnyo mwe balire ddala mu nnyo bannayuganda bawangalire Busiya, ab'Ettololo, abamwenna. Naye ab'Ebusiya mumenye etteeka. Mumenye etteeka ly'okwagala musussizaawo. Muyinza n'okuleeta abasajja ogenda okuleeta abasaabala okuloga Uganda bubi nnyo kubanga eyo laavu gye mulaze nedda. Nedda. Eyo laavu nedda. So njagala obebaza mwenna abantu b'e Busiya mwe bali nnyo. Omukulembeze ku hoteri we yasuze abasajja n'abakazi abawanvu n'abampi abaddugavu n'abeeru abakatakketakke bamulusaze ku makya omubuuzaako nti good morning Mr. President nga laavu eri mu jjiya. Kankuzannyira akatambi okalabe tulyoke tutandike ekigwero gye kyaleero. Kati abantu b'e Busiya
Kuchemukozo olwaleero simanyi atiko ya laavu mugimenye simeche mugenda tugamba kubanga ebintu mukozo olwaleero tibikizo mateeka ga laavu mukisusiza nenga otherwise mwebali n'abantu b'ettolo bannaye abantu b'ettolo mwebali nnyo wadde esasobodde kuzanya katambi kammwe n'abantu b'ettolo mwebali nnyo mubalire ddala era abantu b'ettolo bwe bwazibidde nga Tango Doi afuuse Tanga Toyi yadde Tango Doi afuuse Tanga Toyi onaku lwajjo ne bannaabala omuli both ye Tango Doi bwazibidde onaku lwajjo nga afuuse Tanga Toyi kino kikyabadde ettolo nga baganye president okuyingirayo n'agenda ku pikipiki kino kyabadde ettolo no bakisusiza kikyo Kati njagala kutumirako abebitinisa. Njagala kutumirako abebitinisa, abasoma, abakenkufu, abanyampire, abambala amasuuti, ba English speakers, nice dressers, the Cambridge University lawyers, and the so-called Lansy fools. Mbatumiddeko nnyo ekyo kibayita natural love. Kibayita abantu abatasoma bakulaga love endano gisiba mu kavera ne wetikka. Mbatumiddeko nnyo abateeketeeke Mukama ajja bakwatirako nga mutegedde nti teweyita kyotali leka bakikugambe so teweyita kyotali. Bwe mala okwebaza bwentyo kati njala genda mu security alert. Obasoke kigula luji wasoke security alert. Musoke kinsoke security alert soke kigula luji. Kati kansala okubanze program director, nze producer, nze editor, nze musasi, nze musomi kuga byonna biri awo sibitegeera. Nze producer, nze editor, nze musomi, ate nze mutesi. Byonna biri ku muntu omu. No problem kantandike tandike n'ekigula lugi. Mbatumiddeko mwenna abanyumirwa program zange zenkola ku mitimbagano egy'enjawulo gye mbasiri. Nze mba neebasenga mpumuze ngalabi yange musigala mungoberera mbalamusizaako mubalinyi babalirira. Katandike n'ekigula lugi kyaleero. Ngenda koza omwezi 17 zaako ku mwezi gwa 10 omwaka 2025. Tugenze mu kigula lugi kyaleero. Gwe wenna yasubiddwa akatambi kajjo kenna recordings obulicordings n'ekateeka ku mitimbagano gyange gyonna egy'obwenyi bw'ekitabo ku tokotoko saako ne ku YouTube akatambi ako gye kalimu amakulu mangi nnyo era mujjine mukawulirize bulungi nnyo. Abamu muninda ku live olumu omuntu gukowa mbingala byekowa. Naye kati bwe mba ndikodiza kati mukasanga gye kali ku YouTube ku Facebook ku page zange account gye kali ku TikTok gye kali mugende mukasanga kalimu amakulu mangi nnyo. Kati katandike n'ekigula lugi kyaleero. Mu kigula lugi kyaleero ngenda kiwuliriza bannayuganda mwenna okuva Uganda gyekoma ne gyetandikira wonna mbalamusizaako bannayuganda kasobenje mu bulungi. Abaganda tugamba nti owebbango bw'otamwemukira wattu tewebaka. Owebbango bw'otamwemukira wattu tewebaka. Lwaki owebbango bw'otamwemukira tewebaka? Ebiseera bisinga mu nneebaka yaffe nga twagala okuwummulamu lwakuba nti bakiteekako owebbango nti abaagulumidde mu mugongo omwo naye kino si kya bbango wekka. Si kya bbango wekka, omuntu alina ebbango n'abantu ba bulijjo. Waliwo webaseeko okkomo katandaalo n'omuntu nga ye ekikunta ayagala kyezinga mu bwezinzi gwe mpuwe kufuuye ng'ali bulungi nnyo
ngale bulangi to bagisamba agiza ku side ye bate wegendeze empo yinzo kufuwa kati oyo ina mmoka yamuga nti why kiki ekikwezinza mbulangiti nga nange nnyo okwebika eyo action gy'okola gye bayita nti webbanga bw'otamuwemukola tokola ki tewebaka kati tusiimudde mu kiggwaro gikyaleero tugamba nti webbanga bw'otamuwemukira tewebaka amagezi gaba ga mutwe so si mugejjo amagezi gaba ga mutwe so si mugejjo teweewaana era toweeyita kyotali linda bakuyite olyoka otegeere nti kyoyagala okweyita abantu bakimanyi era temuli bakitali nga mulowooza twali tuleba banene emirembe engalo obubaka buno njala busindikira bannayuganda bannange mwenna abaasomako n'abataasomerako ddala naye nga mukozesa amazigeza amazaale okubeerawo omanyi abasajja abambala amasuuti abakuba engatta eddagala ne boogera tufuutifuuti bwe badda mu paaliyamenti balowooza nti basinga otegeera naye ebbanga nno tuba tubagamba nti munnange mutandike okwemanyawo omujja ne mutajja abateeka mu bifo ebyo gye mugaa nti mwasoma be bantu abataasoma bakiikirira n'olw'ensonga bwe bamutandise bayisaamu amaaso naye kamba wegabowa be balimanya kibalimpwa kiggwaro gikitandise nkubira omulanga bannayuganda mwenna buli kitundu kyonna ekyaggwanga gy'oli toddamu kukaayana naba elite oba the so-called land friends or the educated people in Uganda, more especially the politicians who call themselves the elite, their land. Nga bali mu pale, temukaana nabo bambi. Lwaki temukaana nabo? Olw'ensonga, tebalina gurupu y'abantu oba kakundi k'abantu nga kaabwe abaasoma babalonda. Bannayuganda abataasoma, abaasoma omugigi, abaasoma jjuzu, abaasoma ki, n'abataasomerako ddala be babalonda bateekayo. Kati ate batuuka eri ne batandika okulengeza abantu abataasoma. Nti tebasobola kutegerera ggwanga bo balina okutegeera kati amagezi gaagano wano munnange gwe wenna Munnayuganda ali eyo abasajja be twalowooza nti baasomera bategeera batandise otulengeza ffe ababalonda ngenda kusaba ekigambo kimu nti abataasoma ababugumizibwako akatono ffe tuzika okunyi mu Uganda ate ffe tulonda kati naffe ku mulundi guno tulonde bannaffe abanyoomebwa mbo tebaasoma naye nga ate balina obusobozi obusobola okukiikirira n'okwogerera abantu baabwe be tuba tutula ku mulundi guno tubateeke mu paaliyamenti tujjewo akamanyira kasomagiza eyalira abagamba nti baasoma era bateeketeeke simanyi babitiibwa bannamateeka naffe ku mulundi guno tulonde abantu baffe abali mu kiraasi gye tugwamu naye nga balina ebisazizo bisobola batuusa mu paaliyamenti bwe tubatulonda bano ba elite nabo banoonye ba elite bannabo abagenda bakiikirira fe ogwaffe tukukole akufumbira omutwe omufumbira bigene mwenkanye evvumbe webbanga bw'otamuwemukira tewebaka ngenda basaba temuleekaana baseggona temuleekaana bampuuga simanyi baani simanyi bano basime basemuju temuleekaana abo no gwoba omanyi nti wasubuguzibwako oba tewasoma totegana kuddamu kulonda basajja baleke beeronde mwe mwekwatekwate mulonde abantu bammwe be mulowooza nti wabategeera embeera zammwe eza bulijjo era basobola okutuula nammwe okulya akatogo oba okulya muwogo nga n'embeera zammwe bazimanyi be mba mulonda kubanga nabagamba nti baasoma tekuli wadde yayisa tteeka tekuli wadde yali alina kyabakoledde mu community so nga ate abantu abanyoma tebaasoma bakoledde nnyo okusinga abantu abagamba nti baasoma kati ngenda bagamba bakoomole bannayuganda mwenna tewa muntu yina addamu bamanyira mbu yasoma simanyi ki as long as temufunye omuntu agenda bakiikirira nga abategeera bulungi nnyo nga nawe benyini bamunyoma bwe teyasoma mumuwaaka lwagende twagala kuteeka abantu bale balina okujja temutegana abagamba nti baasomera babitiibwa bagende mubabitiibwa bannabe babalonde abagamba nti bannamateeka bagende mubannamateeka babalonde agamba mbu yasoma amawulire ategeera nnyo agende akole kirabye bannamawulire mulonde ffe twetaaga kukiikirira muntu wa wansi eyasoma ataasoma eyabugumirizibwako ate si kudaalira bantu balala balina endowooza egamba nti omuntu wa wansi tafiiriddwako olina akugamba oyo ayogera ngaani muffe abaasoma akakamanyiro tukasayiningeko off ekigulalo gikiwedde bwe kiba kiwedde vidiyo etandise katandike ne security alert eno security alert njagala egende
eri bamemba parliament ba national platform mwena eno security alert njagala egende eri bamemba parliament bonna bamemba parliament bafunye kadi za national platform mwena eno security alert njagala egende gye muli. 1 waliwo ekkobane wakati wa national resistance movement oba national reverse movement kitongole ky'ebyokulonda ekya EC ba RDC ba RCCs ne bakyamani byokubyalo nga bali mu kukola nga bwe nabaga nti babataddeko ba IO bali mu kukola ekintu kino wammanga. Bagala kusula bakandidate ba national platform wonna bamemba parliament aba endale mbayitewo unopposed ba independent bagenda kikola batya. Mwalabye video y'omusajja eyayita chairman agenda okwesimba okuba chairman wa Sifiri Emakindi gwe bayita Omaro oyo mukyotala ng'agamba nti emikono chairman wa Sifiri agenda okwesimba ku kadi ya Noah FDC emikono gye balina si gyabwe emikono rede banyini gyo bade bamusayiningidde dakitegeeza nti emikono tegikola kati kibagenda okukola. Buli member parliament yenna ngenda kusaba ngo national platform nkusaba obere n'emikono file z'emikono ezisukka emirundi 3 togeza n'okwata emikono ng'olina file emu beera n'emikono nga gisukka nga gya mirundi 3 okusukka ku gy'olina akakodyo weekali technically bagenda kaba kubisa ku lunaku lw'okulonda ate nga zirenda ku 2 bakuggyemu nga tosobola kuŋŋanya mikono with immediate effect. Kino nkijjemu source eri very very highly respected. Manyi kuno same webaka mali mu kunyooka endale mali mu kunyooka nkibategeeza bw'obanga oli kande watu wa national platform ng'ogenda kwesimba ku bambi ba parliament emikono gy'olina gikubisemu mirundi 3 era ne file otambula nazo file gyowa ne baga nti emikono gifaanagana n'egyagundi ng'osubmitting endala ne kasita kakutanda n'ogamba nti ogenze n'emikono gya file emu jajja technically bagenda kukuba eyo enkola bagitaddewo dda enebadde top secret eyinza n'okuba ng'eriko embooka essaawa zino mukyudde bulungi nnyo eyinza okuba eriko embooka kuba enebadde top secret nga bagenda bakubira mikono nti emikono gye muleese ate candidate owa independent naye agirina candidate wa NRM naye agirina therefore mwe mikono egyammwe si mituufu mugende munoonye emikono mu kaseera kano mpawe kaaga mugenda kuba temulina kadde ng'abaleka bweru. Omanyi mwebuzaabuza nnyo mbu temulaba information eno naye ng'ate mugiraba mwebuzaabuza nnyo mbu temulaba information naye nga mugiraba nkutegeezezza member parliament ali ku kadi ya national platform genda ofune emikono gya mirundi efayiro za mirundi 3 nga zijjudde emikono naye making sure omanye nti oliko IO akutambulirako gwe bayita intelligence officer nga bali mu kunoonya bakusayiningirako emikono okutandika ogirireetinga n'egyaba state agency okuba nti gifaanagana otuuke ku lunaku lw'okusubmitinga ku nominations nga tosobola kuba ng'osobola okuwandiisa ate nga mulina ennaku ezi 2 ekyo ebadde top secret ye security alert esooka ngitadde security alert eyokubiri tuzannya n'abayeekera tebavanga mbuyeekera abazungu bagamba nti once a thief is all the thief omuntu bw'aba yaliko omubbi lubeerera abamubbi abaganda ne tugamba nti guwabbanga naye wattu bwakusula emiryango teweebaka kuba omanya ekikukiddako nyando esofeeri embeera ze ez'obuyeekera tezimuggwangamu buli tubanga waliwo akaseera akakazigizigako kukyusa obuyinza addamu n'abikkola ebitabo eby'obuyeekera ng'akomyawo abatemu bwe wetwogerera olwaleero najja ne mbagamba nti ku kitebe kya poliisi enaggulu bajja abasibe mu amakomera agasinga obungi mu Uganda ba notorious high profile criminals n'abawa omulimu kuno nga bakulembeddwa mu kitongole kya chiefness of military intelligence bayita DS kati
nga bakulembeddwamu ne ISO ne CI ekya Crime Intelligence ekya Christopher Damulira. Bino nga begattiddwako Salimu Sale, begattiddwako Jeno Kayanja n'abalala. Ne ba training ebinja by'abasajja bagenda okutemaatema abantu nga ne Kaye Kayihura y'omu ku bo, nga ne Kale Kalekezi Kayihura y'omu ku bo. Kati olwaliro we twogerera, teri TV, teri radio eyogera ku bijambiya na kukitta bantu kiri mu nsangi. Abantu bali mu kuttibwa mu nsangi. Batandika okutemebwa ku ssaawa emu ey'akawungeezi mpaka ku ssaawa emu ey'akawungeezi nga batemebwa. Be basanze ku makubo nga batambula, aba boda be balumbye mu maka gaabwe babatema. Kati bwe kivudde ensangi, ate mwana wattu ne kigenda emukono naye gye kiri mbitundu by'emukono eyo ng'oyirokera nga ddeeka bali mu kutema abantu. Bwe kivudde eyo ate ne kyolekera mu bitundu bino wammanga. Bwe kivudde ensangi ne kidda emukono. Bwe kyavudde emukono kigenze Ishaka ne Bushenyi. Ishaka ne Bushenyi bali mu kutemaatema abantu. Kino bakikola eyo tactic y'abayeekera ku creatinga insecurity mu kaseera kano okutiisa abantu nti time y'okubala akalulu ne wetunakolya celebrations nga abantu bajja kulaga nti sijja kubeera bweru bayinza otutema bijambiya gye bali bagiyita scare tactic y'abayeekera bagikozesa kati bakuleetinga insecurity okukuleetinga fear mu bantu. Ekintu kino nkugambye poliisi ekimanyiiko, Crime Intelligence ekimanyiiko yaddamulira, Semwa ekimanyiiko ISO, y'ensonga lwaki tebasobola ddokyogera ku TV wadde ku radio while all the Ugandans are suffering. I'm here to inform the international community, more especially all the diplomats in Uganda, that there is a well-planned move of assassinating or killing innocent Ugandans across the country. This move is prepared, organized, and funded by the Office of Crime Intelligence, Chieftains of Military Intelligence, and Internal Security Organization with the help of police. They went around the country collecting the high-profile criminals across the country. They organized a group of those notorious gangs, which were given mandate to go around in Kampala, Mukono, Wachiso, terrorizing innocent Ugandans in the process of intimidating or putting fear in Ugandans. So that's what is taking place right now in Insanji, Wachiso, and it's taking place in Mukono. Right now as I speak, it also been witnessed and we had information from Ishaka and Bushenyi, the same thing which is taking place. So I'm here to inform the international community and all concerned citizens that there is ongoing killing of Ugandans deliberately planned by the state because we are under the decisive elections of out-sitting Museveni in the country. So he's trying to create fear tactics by creating gangs which are terrorizing Ugandans across the country. So njagadde nse kitegere nga nkibavundeko mu luzungu lutonotono abo tuba tuvuddewo nga mazo bategeeza ebintu ebigenda maaso mu Uganda nga tebabyogerako. Ngenda kusaba mukulu Mathias Walukaga sa wonna wooli nakoledde video jo. Ngenda kusaba wonna wooli oveeyo okole press statement oba okole press release engeri gy'okyali chairman w'ensangi ng'obuulira eggwanga ku butemu obugenda maaso mu kitundu ekyo, otherwise bw'onoosirika obusirisi nga tovudde gwe ng'omukulembeze information girafulumiza ku bijambiya ebiri ensangi mu ggombola gy'okiikirira biyinza okuba nga bijja kuggukiramu nga bwe naggambye. Naye bw'ovaayo n'obyogerako ne bigenda mu mawulire ng'okondeeminga ebikolwa ebyo kitegeeza nti ojja kubeera nga wejjeeredde, naye bw'osirika obusirisi bajja kikuteekamu ojja kuwulira n'abakulembeze abalala mu nsangi saako ne mu Busiro East. Ekiro kyo kimaze. Security alert ey'okubiri, security alert ey'okusatu. State ng'eyita mu bitongole byayo
Oluvannyuma lw'okuba information eraga nti baali baagala kulumba mutabani wa Kyagulanyi Solomon Kampala mu America gyali ne information eyo ne muwala we naye gyali ne information ne bayisa bubi nnyo abasajja ba state abo. Kati banoonya weak point ya president baagala mukwasaganyamu bamutuuseeko obulumi. Kati baagala kikola batya? Jukira nti president alina baganda bali music industry okuli Mickey Wine saako ne Dax Vibes. Kati weak point gye balabye ya Dax Vibe. Dax Vibe wonna wolinjala kutegeeza muganda wange tandika okumanya entambula yo abantu botambula nabo na buli kimu. Wano baagala kusanga mu kuba traffic ekuyimirize oba abeyita bekwenda bakuyimirize abenga bakebere emmotoka yo baplanting ebyo baplantinzeemu bamala obiplantingamu oba wakatambulako kilomita ng'emu abala bakuyimirize bakusange bacekinga executive ole batadde emaali yabali wattu bakwate bakuteeka omusango sina kindi okuyisa obubi ate guva okuteekene ku mukulembeze w'eggwanga nti ali involved mu byo era abadde bakozesa gwe okutambuza ebintu ebyo. So mukulu Dax Vibe wonna woolingira kutegeeza entambula yo n'abantu b'otambula no mubeere very careful nnyo ekyo nayo kivudde mu source y'amaanyi nnyo. So mukulu Dax Vibe wonna wooli kutegeeza wonna wooli weebeereremu kutambula ekyo gy'ogenda okukolera emirimu ttiimu gy'otambula nayo neeba ng'ofunye obutakkanya n'abantu ku mirimu gy'okola togeza n'ogula olutalo lwonna gw'ofule musiru tambula kubanga abantu bakomeza omupula okuzanya emizannyo egyo we bali bangi nnyo balina ne murder cases ne bali mu kutambula kubanga state bwetyo bwekola abantu balina emisango eminene babasindika ku mission okukola mission on behalf of the state kati n'abalina emisango eminene mu Kampala music industry era abasindika okukola emirimu egyo. So be very careful about that. Kati ndowooza security alert nze maliriza katusimbule video mwe munaamanya kimulimba katusimbule video mukusimbula video lwaleero katutandikire wano wiiki eno yonna mbadde nkuba ekintu kye bayita biometric scan voting system nga abantu baganira lumbuye ebintu bino abijjawa lumbuye n'ebiki munnange nze mmanyi kyenkuba mujja kitegera oluvannyuma bennakubye basambagala byabakama asambagala na buli omu asambagala nti ekintu kino kyali nkinze kitya ffe tetulina buzibu buli kimu tujja kyogera nkuwa information nenkulako point of reference okuwa information bano akalubade bagera katusuulako mu wiiki 2 basatu nga tugenda mukulu bagambe nti atalina binkumu mu system togenda kulonda ng'olwedde bo bagenze across the globe nga bapiikinga ebinkumu by'abantu ne mu Uganda banoonya nga bifuna nga balina ba experts bakafulu mu kuhaakinga abadde bajja okukola okuhanga okuddira data era gwe bafunye ebinkumu bamuyise mu system yaabwe eya biometric scan voting system Museveni alidingi na 80%. Kati system ena gibagambe mwadde mu wakana njagala kuzanyira video nyandi esoferi nga confirminga kyenayogedde kyennyini abula mujja kumvako mugende munyo ku buugi kati muno bujulizi mujja kumvako mugende munyo obuugi. Regarding the bad voting in Buganda area and Busoga, ekisembayo ku nsonga eno eyokulonda obubi mu Buganda ne mu Busoga, you should not blame our people so much. temunenya nnyo bantu baffe. There was a lot of cheating by the opposition. Waliwo okubba kungi eri abawakanya gavumenti. They stole 2.7 million votes. Babba obululu obukadde 2.7. We have got this information. Even recently in Kawempe, they have been stealing all the time. Kawabe wano joli abalamu e Kawempe ebbanga lyonna babadde babba obululu. That's why this time yensonga lwaki ku mulundi guno we are not going to vote. We are going to vote only with biometric. Ku mulundi guno tugenda kulonda na kinkumu. Anybody without a jinkumu will not vote. Omuntu yenna ng'ekinkumu kye tekirimu talina kinkumu tajja kulonda. There will be no manual voting. Tewajja kubaawo okuba kalulu. The voting will be manual. You osura maka akalulu but bamazo okakasa nti
yeggwe. Tujja kuba tusobola okuteekamu akalulu kaffe naye nga osooka kuteekamu kinkumu ne bakakasa nti yeggwe yennyini ali mu register. So bano aba opposition okubba, they work with the electoral commission. Bano ababadde babba obulula b'opposition badde bakolagana n'akakiiko k'ebyokulonda. They say the machine cannot work. Bagamba mbu ekyuma tekikola. We just vote like that. Tumale galonda kubanga ekyuma kiba kifudde. We are now saying if the chuma is not working, suspend the elections. Katugamba nti ekyuma bwe kiba tekikola sooka oyimirize okulondesa. So this game will end. N'olwekyo akazannyo kano kagenda kukoma. And intimidation. N'okutiisatiisa abantu. Like in Kampala. Nga mu Kampala. That's why some of the opposition people have been picked up. Yensonga lwaki ab'opposition abamu bakwatiddwa. You will hear them in the courts. Mujja bawulira mu mbuga z'amateeka. So, although there was some politics, but I think a lot was just cheating. Wadde nga waliwo n'ebyobufuzi naye n'okubba kwali kungi. Awo kanywero ku mazzi. Bitegedde. Yosababbi. Kati mukulu Nyando Yosoferiti habulwa rutabayisura mutabane wa kale nsede temuzeze nsanga bisibe nanyini kabuyonje tambula yiba ko wa Uganda kansuyo nti oli bulungi. Nange ndi bulungi. Amanya nze lumbuye muzukulu wa mazige. Ndi muzukulu wa Katogo Jojuri ya mafutu badde etanda mu kiwambi wagalamidde. Kansuyo nti oli bulungi. Bakujjako ekitiyo bakuwa kijiko kugenda kutikalo ya muchanga sina kindi. Bakujjako ejjambiya ne bakuwa ejjirita ogendo salo muvule yembeera mwoli lwaki kansooka enkunyonyola otegeere kankutwale mu binnyonnyoko ebyalema abannyonnyofu ogenda ebunnyonnyoko okunyonnyoka ensonga mu nnyonnyofu bwazo abalina ozzinnyonnyoka bajje bannyonnyola abannyonnyofu kankunyonyole ku myaka gy'olina egironda amagi ku bijja byesimanyi nti obirina olemedde ku buyinza ekite ekitava ku ssengejjero wattu kifuuka wankindo bwoti bw'otuuse abazzukulu nazzikuno bwe balabanga jjajjangeye baakolanga buli kyonna ekisoboka omuli okubba sukaali omuli okubba amagi okubba ebikajjo kubanga jjajja windo ziba ziyiise nawe gye myaka gy'olimu wattu bazzukulu bo abatali ffe aba national platform ffe abazzukulu baagala okuga jjajja wummula tukugamba bwe tuti emiswaswangule emiyiri gy'olina mu national reverse movement jigenda kubba n'akabikko omulabe okatunde osobola okufandinga election zino nkubuulira lwaki kankunnyonnyole baakugamba ne bakubalira nti era ffe sooka okwate Eddie Mutwe kwata akirewo Kivumbi kwata Smart wa Bobby kwata General Gaddafi okwate Waisa Mufumbira okwate n'abalala Kyagulanyi ojja kuba omumazi amaanyi kasita okwata oyo akalogenda kukumba kakukumbe kwata Bobby Yanga kalogenda kukumba kakukumbe mukulu nze mbuuza akaluwo kawulira kapreso kawulira Abaganda tugamba nti wandikola ekintu okulumya omuntu wattu n'owonzikanga oyambe muyambe ekkiriza kati ebikolwa byonna bye wakola byatuwa amaanyi n'embavu abaana okufuna obuyinza n'obugumu niwankobadde tetuliiwo mugende mukola omulimu ffe muli tujja mu mbeera gye tulimu essaawa zino ndowooza sofalale ze waakalaba be wasiba golooza nabe emizimu gyabwe gikyakoladde balamu kati bagenda kubba ssente n'akabikka omulalo ojja Katonda bakubalira kwata Eddie Mutwe Kyagulanyi omumazi kwata Kirewo Kivumbi Kyagulanyi omumazi kwata Smart Kyagulanyi kuba ogwo niinyoko gwe Museveni gwe lindako ogwo niinyoko Bagambe bakuwe ssente zo first and foremost njala kutegeeza toli wa kitalo nga gwe bw'olowooza bannayuganda bonna bakimanyi oli Sserwajja okwota
wajja n'ennyoko okusawa obuddamu ne mufutubbalako ensi yategedde mu kutegera kye kizibu kye musanze kandi okuvire ku ntono. Bwe mutuula eyo mulowooza eby'okukola bingi nnyo mu bintu bye mwagala okukola tubimanyi era kambyanjula olwaleero ensi ebitegeera mpulira bulungi nnyo mu nkola eyo. Tusooke yoke tudde eri wansi ojja kumpulira. Katusooke eno. Nyando yosoferire banno ngera tegeeze eggwanga lyonna. Mu byana mulimu abaana era ne mu mmwanyi mubeeramu nkidda mu baana mulimu ebyana era mu mmwanyi mubeeramu ebiki amanyi ebiira mu mmwanyi abimbuulire wano. Ne mu mmwanyi mubeeramu emmwanyi eziwoye kati munnange abaawo abangi nnyo mu gurupu yo tebaagala kugamba nefe katukutegeeze. Ndi wano tegeeza bannayuganda mwenna kano ke kakodyo ke mbadde temumanyi Nyando ne banne ke baapulaanize ke kaluwa. Ffenna tukimanyi bulungi nnyo nti ebibiina byonna biri mu mateeka eby'obufuzi era ng'omuntu yenna agenda okuyimirira mu kaguli k'ekibiira bamusoyeesoye ebibuuzo afune kaadi. Bw'aba tagifunye etteeka limugamba nti goberera oyo aba afunye kaadi. Kati oyo atafunye kaadi yenna bw'agamba tagenda kugoberera amateeka ga kibiina n'agamba nti aze independence n'abagambe oyo si waffe oyo abeera state agent. Ompulya bulungi abeera state agent. Kati kana akakodyo bakakoze bwe bati. Oluvannyuma lwa Nyando esofeeri okulaba ekyabadde mu Buganda just a mere sample district 3 ze yatambuddeko. Ebusoga y'ekifumba mutuku Simba wakati. Nyando kampulira abantu ze ndiwo kuswaza. Oluvannyuma lwa Kyagulanyi okugoyaagoya n'avuunika n'akuba Busoga n'agiwali. Nyando alina okuddayo ababuulire. Mukimanyi nti okuva Kyagulanyi yava mu Busoga Nyando esofeeri tannagenda naye akaspendinga 100 billions Ugandan shillings on a ground. 100 billions agenda okutuuka nga wali yaddeko nga Anita Amongi wa Brown wa Buraka wa Pinki wa Kakobe enalinga Gonja ayogeranga ali mu Bugundi obusipiika bwa simu zino eziva China bwati bwali kati yakasipendinga 100 billions Ugandan shillings za spendings agenda okutuuka Busoga nga bali yaddeko nga Anita Amongi wa Buraka wa Brown wa Pinki wa Yellow wa Kachungwa ate zengalo wa Buraka and White bw'aba ayogera oyinza okuza ne busimbo China tategerekeka ali awo 100 billion Ugandan shillings naye era buli watoka mugamba be tetwagala kumanya bibozibozi bya Museveni tetwagala kati zina 100 billion shillings zaka spending ba Busoga nga tannagendayo ompulya bulungi nnyo. Kati kakodyo kyakali wano kaakano bagamba bwe bati nti ba independent bonna ba NRM owa NRM mutuufu yona atali mu uniform ya NRM Mr. President kuno kwoli ne ba comrade kuno kwemuli ba independent bemula besawa zino ye pure NRM 100%. Orensonga tewali yagala kwambala uniform ya yellow na kujeteekako mu constituency esinga obungi mu Uganda. Kati kye bakoze kwe kuleeta ba NRM nga beeyise ba independent nga bali mu ngoye za bulijjo. Mr. President mpuliriza bulungi nnyo. Buli yenne yajidde ku independence ye pure NRM kada ono yajidde mu uniform ya NRM oyo nedda kubanga public tegenda mulonda. Kati bana bajidde ku independent beba NRM bagenda kikola batya mpuliriza bulungi nnyo.
mu system yabe bagamba mbu Buganda yaabwe bajagala ne busoga yaabwe ne wa kati mbu Nuupu bwe fronting omuntu ono ng'alina amaanyi nga baddira owa Nuupu yennyini gwe batawadde kaadi ng'ajjamu esimbako kati ng'owa NRM mbu yajja funa maximum vote nga sinjawulemu kati owa Nuupu agaba n'obululu nono abadde owa Nuupu mbu kiba kiwa enkizo owa NRM okusigala ng'alina solid results kati bwe kiba kiganye okubalansinga wano ate baddira buddizi results z'owa NRM nga bazza owa independent oye mathematics ngamba nti otegedde tugende ku mboozi endala ngamba nti otegedde tugende ku mboozi endala saagala kulwawo akakodyo mukategedde akakodyo mukategedde yellow is no longer a problem in Uganda. The biggest problem now, those who are planning to contest as independents, those are the pure NRM agents. Mukategedde bulungi nnyo banga bye bakategedde otuvudde sagala kuleka muntu nga tategedde omukitegedde bulungi nnyo aba NRM batuufu abatawulwa kaadi naabo abajjidde kubannamunira kuba bayina mission ya kukendeeza bulu bwa national platform n'okulangira either independent ono oba owa NRM automatically mbuwa Nuupu agenda awaabe binagwera mu kooti baani ba architecture b'ekintu kino kuliko Anita Amongi n'abatulege speaker wa parliament kuliko Kisawovuga General Salim Sare afutubadde mu north kuliko Salonga Mulengejja wasanya Charles Peter Mayiga yasigala mu kizimbe kya Bulange kuliko ne muzayizedde Nyando Yosoferi bya planning ekintu kino era nga sente zayise mpitirivu nnyo okutambuza ekintu kino bwe kirina okubeera mukitegedde bulungi nnyo awo mutegedde obulungi nnyo mungambe temutegedde obulungi nnyo katugende ku nsonga endala kati ku nsonga eyo ng'okitegedde uliriza bulungi nnyo wano eno point of reference Kyagulanyi buli gyagenda agabatiiki ngambulera kitegeeza tagambanga ko batiiki ng'ababaka baffe ate naye enjogera yembi nnyo tereeta unity alina kwogera atya anti ye kati yowa is either him or not that is good. Kati CEO wa Uganda Fisheries and Advocacy Company CEO wa Uganda Fisheries chairman wa kulira obugege mu Uganda akugambye bwati kankakoddiremu Kyagulanyi buli gyagenda agabatiiki ngambulera kitegeeza tagambanga ko batiiki ng'ababaka baffe ate naye enjogera yembi nnyo tereeta unity alina kwogera atya anti ye kati yowa is either him or not. Kati CEO wa Uganda Fisheries and Company Advocates Mukulu Nsereko Muhammad wakola ekibiina kyo kibayita ecological pushcart wakola ekibiina kyo bayita ecological pushcart nga gwe nannyini kyo constitution ekuwedde obusimbawo abantu bo okuva ku kansala okutuuka ku president wakikola nedda bogamba nti Robert Kyagulanyi Ssentamu agenda gaba abantu tubatikinge umbrella tebatikinga muntu mulala njala kubuuza ngabo wali okoze kodi memorandum of understanding between you and his excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ngaddi memorandum tebangawo kati gwe agamba nti Kyagulanyi agenda nga balonde umbrella gwe sofa wakagenda kulaala ezize mmekango mu campaigningira mukulu wakagenda ku campaign z'emmekango mu campaigningira alyoka akoterayo ka sympathy window nti at least mulondeyo kansala wa ecological pushcart babiri
kati kamba jukize omwami ono Mpuugamana bwe yamubbira obusente buli wa bilioni zaali 3 zibali bajja okujja wana abatulege omwami ono yayogera ebigambo bingi CEO wa Uganda Fisheries naye kati akasente kafulumye kyovolo atandise okukyusa ebigambo ng'abiza bwati kuba akasente kakoze eki kafulumye akasente kakola blackmail ne propaganda oyo CEO wa Uganda Fisheries Nyireko Muhammad. So mu alala gye tulimu ffe twagenze nga kibiina kya National Platform tetwetaaga muntu yenna kubanga tukimanyi 100% ebiina byonna biri mu Uganda Museveni yabiregistering era binako obuvunaanyizibwa era mwenna mulayininga ku saidi ye si ku saidi y'abantu to prove you wrong. Akatambi kano kujja nga saakatadde wano lindako Saka savings okay saka savings munansonywa ne nja kabazanyira olunaku lwajjo ebibiina 9 mbwe biri ku ludda oluvuganya nga nekya kabuleta mwekiri bo basazo bagenda kukoleramu ne Museveni okunoonya obululu kati nono tayawokanako n'abaana be bamu bonna kati baga tukifiirwe tukiyiwe no problem kati CEO wa Uganda Fisheries and Company Advocates mukuru tulia abawala abasaba tuga tulia okitegedde tuuza wansi akabinako tuuza wansi omutwego gwerinda kulinzi kijja mujja kitegeera okitegeera era nawano kankuddemu nga sinagenda ku kintu kira nano kankuddemu kubanga sina budde bugenda kuddamu bulala nano kankuddemu yagambye bwati kale muwangudde Nabosa ye vice president wa Uganda agenze mu UN okupresenting ensonga Uganda strategic plan kuba mwaka afaananya ako. First of all kino kulaga abalonzi ba mu kitundu ekyo nti temutegeera. Alright. Mukulu CEO wa Uganda Fisheries atenge nanyini ecological postcard Nsereko Muhammad. Bakuzalo li MP oba wafuka bufuzi. Ekirala. Bwe mutaakomye kulengeza abantu mujja sigala mbizibu bingi. Akulya Minister of Education yasomawa Janet Museveni nga tomwogerangako. Nga toyogera ku mukama wa Museveni yasoma ki era wiyigirize buli luddawa. Kyekibuzo kyo. Kyekibuzo njala kubuuza. Akulya Minister of Education mu Uganda yasoma ki era qualifications ziruwa ne musajja bawo Museveni basoma ki qualifications ziruwa. Kyenjagala osokotudde mu kirala. Mpozo oli mu lugundi. Lwaki nkubalirako obudde. Mpozo oli mu nobbi. Bwe butategeera. Naye nga ate bano bibategeera nnyo lwaki. Abaganda tugamba obugonvu bw'olujegere ge maanyi gaalwo. Abaganda tugamba obugonvu bw'olujegere ge maanyi gaalwo. Kye tuba tugamba nti amaanyi tegalya singa embazzi yeewaata. Lwaki amaanyi tegalya? Golo okuba osobola okuyimira ku muzinda n'ofubutuka ebigambo naye nga temuli kigambo kisobola kuzimba ggwanga okuggyako okuleekaana abatono babuzaabuza gwe nolowooza otegeera. Obadde mu parliament ebisanja 3 gy'emyaka 15 toyinamu wadde toyi nga ya Nsereko Muhammad mu Kampala Central. Toyinamu wadde ka technical school ndi ka Nsereko Muhammad mu Kampala Central. Tolinamu wadde yadde Boa hole mu Kampala Central ngeri Nsereko Muhammad. Ne biru gye weekako okukola Katonda ekwettire eya social media Katonda ekwettire naye yakulema okuyisa. Omuntu yandibadde akubuuza golooza omuntu ayogera empola ng'ayogera mpola tasobola kukwata kintu. Bwe mutyo emwanyoma Nalukoola nti namba lujega ne Nalukoola omuwulira. Okwogeza amaanyi n'ekkabyo si kwe kutegeera. Nabosa mukyala mukwata mpola ng'era abalala.
ate era okwogera n'obukalukalu abantu babiyiga buyizi n'okubitegeera kati mulwokuba mwakula muli bayaaye muli baffere Nsireko obadde muyaaye mu Kampala Central ng'oli muffere okulidde mu Kampala Central mukodya mu Kampala District Land Board ng'ofera byapa nakati omusajja omukulu bali okyafera tukimanyi nti abaffere ba super bamanyi okwepresentinga bamanyi okwambala bamanyi okwogera. Those are the qualities of the super baffere kati ye category mwogwa omukyalo ono omanyi muzala wazala wa nnyo ne muloza te muntu agenda kuzaalibwa tebasobola mu defending nga nnyabo njala kutegeeza basewo Muhammad Nsereko buli gwe wadde kadi ya national platform yabadde agisaanira oba amanyi okwogera batamanyika okwogera kati gwe lwaki okayirira kamulali gw'otaalidde gwe mu kibiina kyani gwe wadde kadi ng'agenda kwesimba okuwa MOP nawe kenyini tonneewa kadi Nsereko nawe kenyini tonneewa kadi kwesimba okuwa MOP kwesimba okuwa president bw'oba tosobola kwekkiririzaamu nti nze nawe mu kabiina kange ecological pussycat kisobola kwesinda ku kibiina kyange mu kadi yange wa president oba ku member parliament. You don't deserve to talk in the public, gentlemen. Just to go and manage your mafia system business across the globe. Genda okole business zezo obuferezo osobola. Ebintu ebiyitibwa politics tobisobola. Gwe kennyini ekibiina kyo tosobola kyesimbiramu nti wafunye kadi owesimba okuwa chairman okuwa MP oba ku president. Kati otandika otya okulumirirwa bali mu noopu. Where do you get the pain? Ffe tuli eri tuli bulungi nnyo abantu bayimba Yesu yeebazibwe gwatogabanya bakuleekaanira. Abantu bayimba nti Allahu Akbar bakola Allah atoga nti atakola Allah yani kiki kyota mukafiri gwe tererako wansi. Tererako wansi. Let people be abantu mbaleke babeere kye balina okubeera. Lwaki nupu balumye emitwe? Mugamba nupu doesn't exist anywhere. Lwaki ate balumye emitwe? Mugachangula it doesn't exist anywhere. Lwaki ate balumye emitwe? Gwe nkulese saagala kulwako era nkutadde awo tuvuddewo. Oyo njagadde mwogereko mujje waawo mujjire mu archive wano tukole ebiddako. Bemala mujja mu archive oba nkugattiremu n'ono lwandi different muno nga sinagira mu part ya video osooke nkugatte n'ono. Mukulu Nobert Mao gye balikosebo kansooya nti oli bulungi. Gwomu ku bantu abatunula mu kamera ng'osobola okwogera n'okukonvinsinga bannayuganda. But unfortunately by'oyogera tesi byokola. Lwaki? Ozoogera ebigambo bingi nnyo watuukako n'oga nti Nuupu bwe kiba kyetaagisa kugenda ku kitebe kyayo gifukamira ejje mu iPod ngenda gifukamirira. Nuupu ne gaffe tukyetegereza. Kati obudde butuuse mwadidde ssente mwazitadde mu parliament Nuupu gy'eno zijja ate bawandisa application bayingire ate ogaana. Lwaki ogaana? Kubanga mukimanyi amateeka ge mwadde mutaddewo okusibira Nuupu ebweru tegabayamba. Kati ate musindika Nuupu ereme kuyingira iPod. Kati mba mukoleraani? Kitegeeza mwe baffere. Kati ogenze n'okola akatambi olwaka press conference n'oyogera ebigambo bingi nnyo. Naye njagala kukola mu forensics mu katambiko kano. Nga n'abali kulo bagenda kukola mu forensics katono nnyo. Ogenze n'oyogera ku ba foot soldier. N'ogamba nti ba foot soldier bamisiriidinga abakulembeze. N'abakulembeze batafokasinga. Y'ensonga lwaki politics mu Uganda afudde. Bw'otyo bw'oyogedde. Ngera kugamba nti nga sinazanya katambi kano ensonga lwaki Democratic Party teriiwo because you didn't listen to the foot soldier of Democratic Party. You took yourself to be more important and more spirited than the foot soldiers and you decided to sell the party to NRM. So you don't have any moral authority to talk about the ongoing generous work of National Platform and the foot soldiers, because His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu can sit and listen to the foot soldiers because they are the one making the party to move on. Why?
Because the biggest number of foot soldiers, they are rotting in different prisons across the world because they can't speak on behalf of the party. But for you, instead of handling Democratic Party and listen to the foot soldiers of the Democratic Party, you decided to silence them and you sold the Democratic Party to NRM, as simple as that. So, however, in the national platform, the entire leadership of the national platform, they listen to foot soldiers because are the people who are making that party to move. Do you get me right? So, please, when you are yapping on social media and mainstream media, remember, politics changed from where you thought that the intellectuals, they decided for the nation. No, that is wrong. We have witnessed a lot of so-called intellectuals, they end up being fools like you. Because you know how to speak good English, you can intimidate, you can articulate laws, and you think that those who are not educated, that they don't get involved in any day-to-day political activities in Uganda or in national matters. Kati mukulu njala kugamba. Go wadde abafuutu soja ba Democratic Party tewabawuliriza n'otunda ekibiina nekisaanawo. Kati tosobola kuŋŋamba nti oli minisita w'amateeka ng'okola mu gavumenti ya NRM ey'abatemu gye wavumiriranga nga ne mu ICC eriyo affidavit yo nga you confirm Museveni is a terrorist, nga Museveni is the murderer, is the one who massacred the people of northern Uganda. The same fool, you are coming on the mainstream media defending Museveni, working in NRM. You think we are fools with the modern foot soldiers? Tuli bazibu nyo. Tulinga njalero mechiro muliza akatambi kano. So I wish to warn the so-called foot soldiers. You are making your leaders to make mistakes. And the leaders also be leaders. How can I say I'm a leader but I'm saying Katuragewa, where should we go now? And they say now go here. Then you say you're a leader. That's not leadership. A leader must go ahead and survey the place. In the Bible we have this. All right, you said that the leader must go ahead and survey. Let me be brief and precise to that statement, that the leader must go ahead and survey. Let me ask you the simple question. Why do you move around with the security? Because you send those security guys to go and do survey in the place where you're going to sit or to have lunch or where to sleep. Let me ask you one question. Why is it that before Nyando Soferi, your boss, attend any meeting, he first send his spies and agents to survey before he attends that meeting or he meets someone else? That is the work of foot soldiers. In Noop, before the presidents get engaged in any political activity, he first send his foot soldiers to survey and to engage with the community. You understand what I say? So when you come out, you say that leaders must go forward to survey. To survey what? Are you a fool? The place. In the Bible we have the story of Moses. Moses led people in very rough terrain. But because of confusion, they took 40 years. I'm told that journey from Egypt to the promised land is a journey of maybe 11 days on foot. If you are walking non-stop. 11 days. Why did they take 40 years? Because of confusion. So Uganda by now should be a very highly developed country, very united and strong, a superpower. But because of the followers are misleading the leaders. The leaders don't have confidence about their own vision. They lack conviction. So if I'm a president of a party, how can a foot soldier tell me, how will they see you sitting with the dictator in the same tent? I am your leader. And you have a choice. Go and follow someone else. That's the new DP that we are building. That if you think that you are too good for what you are doing,
this gate is always open. There is always exit. So please stop misleading the leaders of NUP by posting on social media. I see people are dramatizing it. They are bringing old statements. People grow. People grow. Let's assume that they have... All right. We glow up, but in a very stressful situation whereby even the oxygen is not enough for us because you've occupied the whole place with your nonsensical statements. Mr. Mao, you are serving a dictator. For us, we are not serving a dictator. We are fighting for freedom to unseat the dictator. So, your main objective is to see your boss Nyandwe, Yosoferi Museveni, alongside with His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. That is your main point. But let me tell you one thing. It won't happen. It won't happen. Byonna byogere tekijja kubeerawo. Ompulidde bulungi nnyo ekyo nkigambye. Ate mu bantu abalina okwogera toteekeddwa kwogera olw'ensonga go kwennyini kye bayita opposition. You oppose each and everything which is not good for that country. So when you so-called opposition, you sit with a dictator who had ruled the country for 40 years without anything left for Ugandans, and you come out with such nonsensical or senseless statements, that means you are fool. Go and eat waters. Mao, go and eat waters. You can translate it in the way how you feel like to translate. Go and eat waters. Oyo simuddamu ne mumazi. Kati tugenda mu party 2. Ne party 2 eno party 2 eno ndowooza kansooke nkola information eno tulyoke tugende ku banjala kuyita strike machine na information gyagala tuwa ne katusooke tugende ku information eno. Mr. President Kyagulanyi Ssentamu kansubire nti oli mu kutambula odda waka. Eno information gyagala gyuliza bulungi wano mumpitiriza Mathias Mpuuga Nsamba, Abedi Bwanika, ano katusooke mumpitire David Musiri, mumpitire Tafu B, Aida Nakuya, mumpitire Mpuuga Masayasi, babeereko kuno ku video eno mbawa information wulira bulungi nnyo. Lwabadde lwa bbalaza wiiki eno ng'ennaku z'omwezi 13 omwezi ogw'ekkumi omwaka 2025 ku ssaawa emu yennyini y'akawungeezi ku Papa Paul Memorial Center e Rubaga. Nkiddamu ku bbalaza la wiiki eno ng'ennaku z'omwezi 13 omwezi ogw'ekkumi omwaka 2025 ku ssaawa emu ey'akawungeezi ku Papa Paul Memorial Center e Rubaga. Lwade terubuusa ng'azireese musajja mukulu David Musiri, Tafu B, Aida Nakuya nga balindiridde mu bimuli awo nga balinze mukulu Mpugamaana ajje aba briefing ku kiki bagenda okuzaako. Zaale teziri awo nga Mpuuga ajja yeesukunda ng'ekidomola ky'amazzi ekyettengetenge n'ayingirawo. Ne batandika okusetula emboozi gye ngenda obbanyumiza. Emboozi yeruwa nga mukulu David Musiri oba yaliko girlfriend, yaliko boyfriend w'omukyalo gwe mutegedde, saako ne Tafu B ne Aida Nakuya eyamibwa Kale naye nagenda neyesimbe mu Kampala Central nga bagamba Mpugamaana nti munnange tukusaba otufandinge tujje obuwanguzi tujja buleeta mu kibiina kyo ekya ADF oluvannyuma. Mpuuga nga bagamba nno okubafandinga sandiganye naye nandiyagadde mujje mu neegatteko mbawe kaadi mu kibiina kya ADF tukole ki tulabe ki ekiddako. Nga mugamba nti bwe tujja ne twegatta ku ADF directly tujja kuba omuzannyo tuguye, tukyagala okuzannya omuzannyo guno nga tulaga tuli ba independent ng'era tulaga tuli ba national platform. Katuba tukusaba omuntu otufandinga essente tube tuwangula obuyinza tubuleete tukole ki
tuwanjule mu ADF era mutwanjule nga aba ADF oluvannyuma lw'okuwangula. Ye Mpogama n'abagamba nti mwandibadde mu joininga ekibiira ng'obudde bukyali, then tulyoka tukola ki? Ne tulyoka tupafandinga. Oluvannyuma Mpuuga yakkiriziganyizza n'abantu bano nti agenda bafandinga ssente era abayambeko n'okufuna security mu ngeri yonna gy'agenda okukola nga ye Mpugamaana. Kati bwe mulaba oyo musiri ng'ayogera ebigambo afubutuka omugambo alengezza ayogera buli kimu ky'ayagala kontrola w'omukulu era abamuwa by'okwogera by'okulengezza bamuyita Stella Nyanzi n'abalala. So oyo yabadde ali ku mulimu gwakuleekinga ene waffe waddaga nti abadde akola nnyo naye nga be bantu abali mu sisitimu ya gavumenti abadde babuzaabuza nga bafuka banaaba nga batubegera muli munda. Ekyo kyo mukitegedde bulungi nnyo. Ku papapo president woba osobola ng'osobola hane simanti basobola okukuwa footage ono okupuluvinga bino singa abadde basobola okukuwa footage ku papapo kubanga bakasitoma bajjako bagobyewo. Ono footage gyali wa kamera mande ku ssaawa emu 13/12/2025 basinkanye ku papapo ne boogera ensonga ezo. Mpulidde bulungi nnyo. Lwaleeta lubuusa n'olunaku lwa jjo ku Lwokuna era Mpugamaana nasinkana Sseggona akali ebyoya mu kifo kyekimu. Kati kye tuzudde okuva natandika okukuba abantu bano bakolera nnyo ku Popopo Memorial Center. Enkwe zonna bwe ziba tezikodda ku Popopo Memorial Center zigenda ku Serena Ekigo. Enkwe zonna zikolebwa ku Papapo oba ku Serena Ekigo. Mpuliriza bulungi nnyo. Wetwogerera essaawa zino ku lunaku olwokuna lwajjo Mpuuga era yasinkanye Sseggona akali ebyoya ku Papa Memorial Center. Ne badisikasinga butya bwe bagenda okutambuzaamu kampeyini zino nga tebabategedde nti bakolera Nnyando ate nga tubamanyi akolesi Buganda n'obukodde bagenda okukozesa nga begattiddwako Saloga Mulenge Jawasanya Kalu Charles Peter Mayiga n'obuyambi bwa CBS FM ne BBS Telefayina okuba nti bo bagenda sigala nga bayina omukutuko boogerera nga bayambibwako n'abafeera bali Mmengo mu gavumenti okuba nga babafandinga n'obwa security okuba nti balina airplay okutawaanya moopu mu ngeri yonna esobola oba esoboka. Ekyo nakyo mukitegedde ku Lwokuna naye yaliwo. Kati wulira bulungi nnyo wano we tulaga. Wano wenjagala onoonyeze Mpuuga, onoonye Abedi Bwanika, onoonye Sseggona ne Betty Nambooze w'Empigi. Before nga sinakola statement eno, Mr. President Robert Kyagulanyi Ssentamu, security team ya president, bafuuti soja mwenna nabagamba nti nze sirina lutalo na MOP yenna kubanga sina bumufuniramu era tangasa wabula kulwa president okuma security ye kino ngenda kyogera era kankigambo mukyalo nga sina yogera information yonna. Mukyala Betty Nambooze wafunye kadi ya National Platform. Glory be to God. Mukama yebazibwe. Ngenda kusaba sina lutalo nawe kuba ofuka MP sina wenfunamu sibulwa tulo sigana kulya. Wabula ngenda kusaba genda ononya akalo mu constituency yo weewale ekitebe weewale campaign trail za president. Genda ononya akalo mu constituency yo sikuinako bwiziba kuwa kadi sisobola kuwakanya kibiina. Weewale president weewale campaign trail za president zeewale bafutu soja mwena ne security ya president omukyalo ne bamuwa kadi which is okay sikinako buzibu ne kubye ngendo bagamba mukyala gwe genda mu constituency ononya akaluku weewale campaign trail ya president weewale ekitebe kya National Platform oba weewale okuyingira office ya president. Sikulinako buzibu era nze mbadde sikulinako nga sikulondoola ebizibu mbayi bingi nnyo nenga sikulondoola.
wabule no meeting je mubadde ngone kozo mwezi 12 mwezi ogwe 10 ku Serena Ekigo kankwabye. Mr. President ngotambulodde waka wuliriza bino ngina kozo mwezi 12 omwezi ogwe 10 mwaka 2025 ku Serena Ekigo wabaddeyo okusinkana wakati w'abantu bano wammanga Speaker Anita Amongi Seggona akali ebyoya Abedi Bwanika Namboze Betty ne Bathaya Simpugamana babadde mu meeting eno mpuliza kangaddemu ngina kozo mwezi 12 mwezi gwo 10 omwaka 2025 ku Serena Ekigo wabaddeyo okusinkana wakati wa Speaker Anita Amongi Seggona akali ebyoya Abedi Bwanika Betty Namboze bine bayogedde mpuliza bulungi nnyo. Before nga sinagenda ku bino mukulu Mbogo sikumanyi bwofaanana ne bwoyinza okuba omanyi tiimu gyensomye kutambulirako tiimu gyensomye ekutambulirako ne ba security operative bakutambulirako gamba mukadde maama jada ne jatambulya yegendereze lwaki ku kitebaawo tiimu gyenjogeddeko kigambwa ya einawo abaana 15 abobuwala nga bali ku mission eyokutuusa obulabe ku president naye abaana bano mission yabalema ndoza bagwa mulavu n'ekibiina mission yabalema kati badde balina okunoonya muntu kigo bagenda okukozesa atuusa obulabe ku president nga baagala either kosa foot soldier omukuba bodyguard ba president kati ng'omuntu gwe bayinza okufuna ali okupira president Mukulu Mbogo nzira motegeza public Mukulu Mbogo aliroyo ku president waliwo ekikola kye baagala okukola ekiyinza omuleetera obuzibu kyekiruwa baagala sooka mufuna muge tugenda kuwa $2 as long as nti osobola tukolera ekintu ABCD nga kirina okujja obulamu bwa Kyagulanyi ekyo Mbogo tasobola kikola wabula bwagaana okukola ekintu kino abantu bemmenye bapulanize okukwata nnyina wa Mbogo bagikozesenga akanyeebwa nga nesire bazimutedde ku meeza either Mbogo akola ekintu kiri oba takikola so comrade Mbogo tegeeza maama waali wonna yeebereremu naawe kenyini weebereremu abantu bemjogeddeko bakutambulirako ompulya bulungi nnyo bakutambulirako enjagadde ensooka enteekewo akantu ako enseekategeere mu meeting eno yatudde ekirimu ekikulu kyakutta Kyagulanyi tewali kirala ekiriwo ekikulu kyakutta kyakutta Kyagulanyi mu meeting eno yatudde baagala okukozesa omukisa gwonna oguliwo okutta Kyagulanyi bwe maze obbagabiri byonna bibadde baplaninga ku Mbogo Mpuuga Saka Abedi Bwanika bagambye Speaker Anita Amongi nti ekirungi ennyo tubadde tweralikirira nnyo nti Betty Namboze ayinza obutafuna kaadi owa Betty Namboze ow'empigi gwenjogerako so we mukono ow'empigi yaani amanya ge amazungu yaani ow'empigi yaani amanya ge amazungu kale kanteeko Namboze ow'empigi Teddy Namboze yes Teddy Namboze si Betty point of correction ngamba Teddy Namboze yabadde in attendance Teddy Namboze so si Betty Teddy Namboze I repeat the statement and it's a point of correction I meant to mention Teddy Namboze not Betty Namboze Betty Namboze is from Mukono Teddy Namboze is from Mpigi so I'm talking about Teddy Namboze of Mpigi mukitegedde bulungi nnyo mu meeting ne bagamba Speaker Anita Amongi kiri ekyagundi bwe kigaana ekya Mbogo tiye ekirungi Betty Namboze Teddy Namboze simulwaki Betty lizigira mangu Teddy Namboze yafunye kaadi tiye
bwafuna kaadi ene genda tuyambako nti asobola okutuukirira pulezidenti oba asobola okutuukirira Robert Kyagulanyi Ssentamu n'amuwa kanyo kawulire mu ngeri yonna kubanga kati alina access etuuka ku pulezidenti mulaalizi oba mu yafeesi n'amutuukirira n'akola kye twagala. Bwe kibanga takisobola at least asobola okutufunira abamu ku bafuutu soja abawala n'abakolako omukwana ate bo ne batukolera omulimu ogwo. Ompulya bulungi nnyo. Teddy Namboze ng'amegeredde ng'akabwa akasibe ku ggaali mu ddoboozi ery'eggono eririna akakazi ku mutima akasitudde ne firiji ku mutwe. N'agamba ekyo nja kikola. Ekizibu kyabadde nadde ntidde butafuna kade kati nafunye kaadi. Anti mmayi bw'ayogera omukazi ng'alimu amannye bw'ati. Ekyo nja kikola. Kyenadde nalikidde nnyo butafuna kaadi ne kati kaadi nagifunye so na access. Nsobola bikola ebyo. Mukazi gwe mbadde screen akola talebwa efujo lonna wakola nakuleka. But bwe kijja nga otula mu meeting ezigenda osaanyawo mukoddomi wange. Ezigenda osaanyawo the first Muganda okubanga asobola okuba Uganda from west up to south, from south up to east. Halenze bwe nakukwatako ngenda kuyisa bubi munnange. Kubanja kunonyesaako n'emiggo ku ground. Ne kulana esobola kunonyesaako emiggo. Ekyo kyo kikubuulira. Teddy Namboze nkubuulira. Bw'oba mu meeting eno bye wayogedde ng'ero byogero simba amannyo ng'embwa ekokoola ebyayi mu ssubi mu mutima omukyamu njala kubuuza Kyagulanyi yakola ki? Gw'otuuka okusimba amannyo nga magujja ejja ebyayi mu ssubi tinze nsobola kikola kinadde ntya kanadde sifunye kane kati kaadi nagifunye. Obukyayi bujja ku muntu yakuwa kaadi nakufuula MP. Obukyayi bujja okutuuka mu meeting ng'opulaani ng'enkweze ng'ezitto omwana mulenzi oyo. Njala kubuuza obuzibu obujja luddawa. Wano waliwo mu America ne bakubuuza ebibuuzo nga bembagaza nga kabwa kasibe ku ggaali. Ngero le weekazaakaza ng'era state mafia akubiddwa. Mwe mulina ekizibu kimu. Bwe muddira amakati gammwe ne mulowooza ne gagenda kufuga buli muntu. Oba ne mulowooza nti sente zigenda kufuga muntu, ffe tetufugwa makati tetufugwa ssente zammwe. Njala kubwe ojjawo ekinyusa ekigamba nti nze ky'osobola okukikola Kyagulanyi yakola ki? Ekyo n'agamba asobola okukikola era asobola okufuna access kuba yafunye kaadi. Mpuliriza bulungi nnyo. N'agamba era asobola okufuna abawala ku kitebe awo ne bamukolera omulimu gye baguba gumulemye ne banga bagumaliriza bulungi nnyo ku nsonga eyo. Kubangira mu meeting eno bano bayogeddeko bampuugamaana ne bani nti balinawo abawala baabwe 15 naye abaana abo mulimu ogwo gw'abafairing ogukola. Nebaga bagenda kukozesa method zino. Kati mukulu Mr. President sebo wona woli security team ya president mbegayiridde omukyalo yagende mu constituency na nyano nyakaluka ku kitebe waddembo okudda nenga agenda mu office z'abalasi ya president wano okusinkana president tomulirana. Tomulirana wegenda okole bintu byo mu constituency yo sikuina kugendo n'ekikwatagana ku security detail ya president. Umutima ogujjawa nkubuuza umutima ogujjawa mbuuza umutima notula mu meeting you discuss ne muntu noteesa kukujjawo musajja ngu bana nokala abedi bwanika tubamanyi kuva dda nkwezenge mpuuga gano si mawulire. Sagona akali ebyo yagano si mawulire. Naye gwe omukazi. Bano babedi gano si mawulire.
problem abawatuvuddewo mu kwogera Abedi Bwanika yagambye bw'ati ba foot soldier we bali nga banyonyedde situation ya Mbogo nga bagenda ogikola ekyokuwamba nnyina bakole kye baagala balyoke bafune kye baagala mu nkola eyo bonna lumunga bassa kimu ng'enkuyege bakkiriziganyizza nti bagenda kukola omulimu ogwo ng'obudde bukyali basobole okubanga batuukiriza ekigendererwa kyabwe eky'okuggyawo Robert Kyagulanyi Ssentamu mu ngeri yonna esoboka. So here is my simple question towards Speaker Anita Amongi. Here is my question towards Speaker Anita Amongi. Why do you hate His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu? Why do you hate him in the first place? Second question. Where do you get all the money you have right now, which funds all the missions of putting down Robert Kyagulanyi Ssentamu and even putting down Nation Platform? Where do you get that money? Third question. Whatever you wish to happen to Robert Kyagulanyi Ssentamu, it might happen to you, sorry. Whatever you wish to happen to Robert Kyagulanyi, it might happen to you or to your family very, very, very soon. But why do you hate Robert Kyagulanyi Ssentamu to that extent? Yakola ki? Gwe kyoyagala okukola kisobola okuddira obudde bwonna oba okudda mu family yo. Ensonga lwaki nze bagamba saagala byabufuzi, saagala nnyo kutuula ne bannanfuusi. Nina ekizibu kimu nga nze omuntu. Bwe mmanya nti tuli munnanfuusi nkwewala nnyo kubanga nze kye siikole nkikugambira nti kimu sigenda kikola. Kye nnaakola nkugambira nti ngenda kikola. Kye nnaalowoozaako nkugasooka ompemu obudde mmale okwerowooza ndabe nti nnaakikola. Era bwe kinemera nga tekisijja kikola. Ompulira bulungi nnyo. Mpe ekitiibwa omuntu ansinga mu buli nkola yonna ate seegulumiza. Era sinze muntu yandiyagadde okulanga bannayuganda bafa wadde omuntu yenna okufiira obulamu bwe mu byobufuzi. Naye nga tukyayina mentality mu buddugavu bwaffe buno ng'omuntu agezaako okuvuganya omwagaliza kufa gw'obeerewo aziifu nti bw'omutta obulamu bwe budda ku ggwe oba olina kibweyongerako. One, kambanyumize theory ya death oba ey'okutta omuntu. Gwe akinishiatinze oba akikozeko program osobola kibuuka ng'ossa omuntu naye tekisobola kubuuka baana bo oba bazzukulu bo kisasulira ogw'omusaayi tosobola. Ate naawe somehow yakanda bwakuwa chance n'okaddiwa ekintu ekikidde Samuel yakikwata ekyokutta abantu nekikuteeka okirina okuteeka. Abantu abasinga omuntu teweetege gojje wege bagate gundi omutemu mwetegereze entambula ye enneeyisa ye enjogera n'ebikolwa bye era ebigabo bisatu bina bitanagati oyo mutemu era zembeera zaabwe feesi bwaga nti agenda kutekyukirawo kubanga balina ekintu ekibatambulirako. Kati nganze sisobola kwenyigira mu kutta muntu Katonda gw'ataggyeewo. Ebizibu ebirumba abazungu wadde bali more advanced than we Africans bakola atrocities mu myaka gya 2023 paka olwale bakyabikola
balina ebintu ebibatambulirako wadde balina buli kimu balina ebizibu ekyabalimbaze omujja kunjulira mukira bulungi nnyo balina ebikolobero bijje batambulirako history waabwe si mulungi kati nabana abantu mu Uganda abalina ebikolobero by'okutta lonyeza famire zaabwe ng'oli yali kafulu mu kutta abantu mirembe giri emikadde gyonna famire yaabwe talina werabikirako Museveni essaazi akyali abutera kubanga akyali mu kateba keefutubaddemu kanaavaako togenda kudda okula ku muntu n'ogu era bajja sulanga balogootana oba muzzukulu we oba mwana we oba ani kubanga ekyo it's a cross generation curse it's a generation cross cut kutuukira ku buli generation as long as it waliwo omusaayi gw'omuntu oba wetamu okutta omuntu yenna nga takulinako musango lwaki edi muntu ali mu kkomera bw'aba talowoozeza ku famire alowooza busungu bw'alina ku Museveni olw'okumusibira obwereere kitwale nti kirijje no ku baana bona basibye bamaama ne bataata ne baganda b'eŋŋanda z'abantu Museveni basse wano mu generation yaffe y'ebyobufuzi muno buli omu ekintu kyaloza Museveni ekyamusala z'amusabira tugamba nti kamwa kabi oba akamwa katonzi ekigambo kyenfulumya wano in fact kansoke mbalabula ekigambo kino mwena gye muli mu nsi yonna olulimi luno olaba olulimi lutonzi waliwo omuntu ng'akugamba ekigambo nekihappeninga takatakuteeko takuloze just ng'olulimi lwalwogera ekintu kyappeninga omu kyobola watu gati senga bwakolimira no si senga nti akolimidde naturally waliwo abantu nkato yabawa ekintu ekyo ng'akugamba ekigambo ne kituukirira so olulimi luno ki kati essaala obulumi n'emiranga abantu gye bakaaba ku lwa Museveni buli mwana we n'omuzzukulu bagenda kiro zaako eri abantu nga n'okusomesa omwana amala tunda kabuzi nkoko oba aseetudde olwanyi abaana bwe balooya be ba doctors be ba nurse be bali mu ofisi za gavumenti naye ennyanda esoferi ne banne abalina obugagga okumala emyaka 4 asingamu obuyigiriza empoza akola mulimu ki nakyo kakibuuza empola asingamu obuyigiriza akola mulimu ki Nyandwe senior 6 drop out baba yagituula Jenati senior 2 drop out janku baana abawala kitokota sikisaanikire omulala atunga byalaani omulala pastor omulala afuuka motivation speaker omulala musiyazi ono tuswigiri ali awo yafuuka dormant munyuwa wala gyanwendeku anywa wala n'amacupa n'agagaaya ompulya bulungi nnyo kati balina cross generation curse eyo kati mwasinga obungi batuukira Museveni mugati batuukira Museveni tumutya temumutya kubanga mutya no Museveni bw'omutunira bwoti nga gwe mufeesinzi ekyo ky'ogamba nti kyo ky'omutyako already yeetooloddwa kasi z'abantu gw'omulabange kati kiringa bonna osanga empologoma physically ng'obadde ogyekanze bwekanze ekikugira mbwongo ompedde egenda kundya neri yabasurviving empologoma n'etamulya kati mwekyo mugamba osikala Museveni simanyi okyuka ng'omutya simanyi tomutya no ebikolobero bye yakola byonna emizimu egimwetooloddeko ebimutambulirako byemulooza nti musajja simanyi ayitalina maanyi ebyo ebintu byebakolobero bajja okukola bye baakola kati nga Salimu Salale mu ggulu eri yava mu nsiko bamuterawo baani omulundi gumutaddangamu kutambula nakati waali asula mu tenti ng'ali ku byota akuma sente azirina kikyakuma eri omugamba wanzitira ki mwatuttira ki kale maama muli bamulaba ki ababeera eruweero metiya naggomba mwawuliranga emizimu nga gikaba mu bibira mpaka lwebakuŋŋanya amagomba agona eruweruwa kati egyo emizimu gy'abantu egyagendanga gitooza nti giba gitudde ekyo tuyita generation cross cutting yonna ng'etambulira ku mmwe okitegeera kati bano abantu kyekintu kye balina
Nchakola okunoonyereza kubanga ono omukyala Anita Amongi Isitole wesi mulungi nnyo emabega eyo ngenda kuddamu diigi nali mwogeddeko naye alinamu omusaayisaayi mu ngalo ze alinamu omusaayisaayi alinamu omusaayi kwe okwogera nga yeepika oli ayogera alina obusungu gwe okwogera nga yeepika alina obusungu ekyo tekiri nti nakyo wamuzala no abeera n'ekintu ekimugamba kimupika kati byebyo okitegedde bulungi nnyo kati byebizibu abantu bane bafeesinga kati njira kubuuza gw'otudde opulaningira okutta Kyagulanyi opulaningira okutta abaana ba struggle gwe azifu era togenda kufa awo tuvuddewo kati mu kutemaatema abantu okuli ensangi mu kutemaatema abantu okuli ensangi wano wakulu nnyo Christopher Damulira n'abitongole by'okwerinda kamba kuba eggoolo ate nga ya mukono Maradona gya kuba Bungereza okutemaatema abantu ensangi n'embitukamba kuba eggoolo nga ya World Cup niyo mukono Argentina gya kuba Bungereza munnange ensangi bwe batemaatema abantu Damulira kennyini asindikayo bambega ku ground batandika okupikinga information n'okutrackinga abantu targeti ze balina okutta abantu abayita bannamawulire bagenda babuuzabuuza information babatemye ddi babatemye batya wano wabeerawo baani abantu bakyogerako batya okuŋŋanya information era abantu abaleka ennamba mbo bakubireko naye ekisinga okusesa okimanyi omu eyeeyita nti yabadde agenze kunoonya information ku ground mwana muwala wa Bukedde TV bamuyita Nabunnya naye Nabunnya ono mbega era agenti kati kansome ennamba ye ogiteeke mu WhatsApp olabe ekifaananyi ekijjako wandika ennamba eno ennamba eri +256 705 43 0083 gisaving ombulira ekifaananyi leeta kyaki to prove you wrong mwena badawutinga information yange ono mbega akola ku Bukedde naye nga mbega wa crime intelligence atambula yona gye batemyetemye abantu nga balekera ennamba bambuulira abantu boogera ku kibuki nga akuŋŋanya information wandika ennamba eno eri +256 705 430083 gisaving olabe ekifaananyi kuliko kyaki tokijjaako gwembwa gwe kamalo kiraga wana abantu ekyo ekifaananyi kyani yiye ennamba kweri ekyo ekifaananyi kyani ennamba eriko wano ekifaananyi kyani tokijjaako togeza n'ojjako ekifaananyi kino ennamba yiyo waggulu gye mbasomedde ogiraba yiyo eyo profile picture ye agisevinze yogera bulira bana bantu ekifaananyi kiriko tojjako profile picture girekeeko gwe yito Wabukedde spy wa crime intelligence gisaving egenda kuleeta ekifaananyi kya Christopher Damulira kiki omaze okiraba tokijjaako kati abo batambulamu gye batemaatema abantu ebijambya be bagendeeko otandika okubuuza bategeere bategedde baani abatemye kiki ekiriyo mbundi munnamawulire akulekera ennamba kati nnamba neera baletako ekifaananyi tekifaananyi kya Christopher Damulira be bambega
Aya, tugenze mamboka. Ensangi nvudde mbwadde information katugenze mamboka. Yes, comrade. How are you? I'm okay. Why, Mr. Strike Machine? I'm okay. We've left with 20 minutes to discuss about the information we're going to distribute to Ugandans here. Yes. So please, can you inform Ugandans what is taking place in the northern part of the country? Oh. Yeah. Hey, greetings to you, comrades who are watching the stream, and I hope you're doing well wherever you are. Now, in regards to the issue in northern Uganda right now, all of you understand that Crooked Museveni, Alikumu northern Uganda, like we, you know, Elikumalawo, Gaya Badali Mukuni, mu West Nile sub-region, Gavude Mulang sub-region against mu West Nile sub-region. He has been to Koboko, wherever you've been seeing all that has been happening. Now, alikuja muacholi sub-region musazino. Kasina kutandika kuyogera kunsonga izi za acholi, Museveni alikuja muacholi. Nyala kubabula ensonga chimu. Mu northern Uganda, let's say for instance in Terego, nga Museveni yagenze. Tulina private school. I think only 2 private schools. In the whole of Terego, we have only 2 private schools. The Tulina private schools mungi nyo muri district mu northern Uganda. Nga let's like Kampala, where we have very many private schools all over. Oshegera. Nga bagayi mu government nga Bujingo, Bujingo, is it Christos or Minister of State for education. Gali na set a high school ali na bisomero. Abagayi mu government banyo bali na somero mu Kampala mu Eastern Uganda awala no south baguze ntaka bazimbye somero. Ekala bali kukola business. Olina kutegera bunti musazi no abasomesa government teachers bali mu strike bali kuzoganya. Kale sokola mu northern Uganda like the whole of Terego, we have only 2 private schools. There are very many other districts in Lamore, like for instance in the Acholi sub-region, like I think only 1 private school, and that private school is also not really that functional. Echirala jona muri omwana muri parent mu northern Uganda ba sindika abana byawe mu government school UPE USE kusoma musazi na abasomesa bali kuzoganya mama tama ali ku campaigns de Museveni oshegera muri campaigns yona mu rally yona yenyini agenda ne Museveni mu northern Uganda. Now the Minister of Education is in a campaign. She has it's like done a deaf ear to teachers' concern. Now, who I think woman among Neta Yebwa, they suspended parliament and got more campaigns. Ne Museveni mu northern Uganda. Wali abe bali ku dancing alingala. Omwala be mu video nyinyi mungi bingi nyo. Akati musazi n'ensonga kife tulina abaana bali waka abaana tebe kusoma but Museveni bali kutambula ne mukazi we ne amongi nga parliament bali lune kuyogera ku nsonga zino kukola supplementary or kukola lemons like such a budget allocation so that teachers' concerns are taken care of abaana basomye. Akati UNEB likuja PLE UCE UACE likuja like time you know this November people will be doing examinations so kola we chichi ensonga chitulimu. Now, Ochamu Acholi sub-region, Museveni alikuja on the 22nd he will be in Moya and Gulu. He will go to Kitgum, he will go to Lamore and those stuffs, and he will conclude with a beam at the end of the week, this coming week. Mugulu, abasirikale lero, a Joe was washed. Lero like Bangamu baliku genda maso ne kunsonga yo. Abasirikale UPDF, you know the barracks is in Gulu. Salim Salavera mo barracks yona enyini. Now there is a UPDF officer in the Gulu nonya chepana ye. That guy has been commanding. They have been arresting. You know we have a lot of street kids. Mumani wunu abavude mo karamoja abajamu street ya Gulu nga Kampala yo. Then wale wabana gababade like child soldiers. Oshegera. Child soldiers bali mugundi. Bali mu street. Tebali na wakowera bali gundi. I will send you a video of NRM t-shirts
that were brought. These people are arresting young children, street kids, and are giving them and are loading them somewhere. I hear they're being given t-shirts, NI t-shirts, and are being prepped for Gundi. And I hear they got also noob t-shirts, by the way. They're being prepped that on the day Museveni will be coming to Gulu and then to Nwaya, there will be massive defection. So they are grabbing children from streets and these other homeless people, and they're giving them noob t-shirts and then NRM t-shirts. So they will defect that very day when Museveni is coming. On the 22nd, by the way, 22nd, Abiri Mo Abiri. Museveni, I think on Museveni alikuja Mugulu. So they will defect, like people are defecting from Noob to NRM. So that is a very serious situation which is affecting people right now in northern Uganda, like the situation on ground. Okwata abantu abana n'abantu gante balina eminyumba oba sindikira mu barracks. Then like on the day when Museveni will be coming, bayagala kusindika abantu abo ne noob t-shirt when bali ku defecting from a noob to NRM. The others are defecting from FDC to NRM. Kiki bali kukola musazino. Then whatever information nampulide. This is also something that goes to common passions. Ojukira Sudiri yaje Muguru. Ojukira. Continue. Hello? Yes, I remember. Sudiri came to Gulu. Bunu simanya Rajivu's drive. Mumumani Titi Sudiri yakoze mu Kampala. You can start with Shimoni. Shimoni, you remember there was this place here called Shimoni. Yes. Shimoni Secondary and Primary School. Our Kingdom Kampala by Zimbie. Yeah. In the early in 2007, 2005, Shimoni was there. Museveni went to the owners of Shimoni, told them that Mudina go buy one. Tuyagala kuzimba gundi hotel kugundi ku Ostinga Chogam Queen Nevada alikuja mu Uganda in 2008. You remember that time? Yes. These people of Shimoni from there and the Bazimbie Musazino Sudiri Kingdom Kampala area. What are in Takabini Yobilina issues? You find Sudiri land, government, they are always interconnected. Now, Bangami, when Sudiri, I see Muguru, do you know, Salim said almost one half of Gulu. Come again. Never politicians like Abamao, Abamapenduzis, Musazino Ochegara, Bagai, your number, but more NRM. According to politician, Kakar Musazino Gaya Zemugulu, Ayaga relocating a Mugulu, Kokola businesses in Taka. Of course, the political weather is just Oshegera. Ojukra, one guy Bamita killed Barolanya. You remember? Yes, I know him. Oyosebo, I did not private school, Boyale, Kiriandongo district, Mubuyale, I did not private school. Musomero, private sumero, Yazimbi, Sumero Ninja, Nenenyo. I can't look a business. Enjoy recording a video, I recorded abantu bundi, afunye sente, afunye chigate. Agamundi, on the 20, is it on the 21? On the 24th, when Museveni is coming, on the 22nd, when Museveni is coming to Amoro, everybody has to go to attend the rally. Opposition MP, FDC. There was a time President Robert Kyagulanyi appointed him to be the coordinator for People Power in Northern Uganda at that time when People Power just started. Guy Musazino aliku gamundi abantu balina kugenda kwatendinga realiza Museveni afunye chigati alina soma bampuli de bundi Janet yamugamundi goyoga ebyekisiru ku government tujja kusalawo license ya somero yo mu Bweyale. That guy alina kuyogera njakusineka video later after this conversation maybe ojako sharing abantu balabe mu social media kiki guy alikubulira. The unfortunate thing is alikuyogera mu lucholi. But on this day you shouldn't do anything, you shouldn't go anywhere. You just go to president's rally, go and attend his rally, go in light number. Now, what will go into Museveni's rally help in regards to addressing problems of actually? Mama Karina nabanja yaje mwapa agabundi betulina abarabali ko fao mwapa isimanya baje kuwa is it 10 bags or 15 bags of cement plus 15 million and then 15 iron sheets golina ko fao ko ntakayo buni investors bali kuja. That's what they've stated to say. Even in the constituency of Gilbert Olanya, by the way. Who said so? Who said so? Gilbert Olanya is the one telling people
people bumbali na kugenda mu Museveni Israel. Oli opposition, oli kubulira abantu bali bundi bagende ku Museveni Israel. Bafunye kigati. Banga bundi matamu ya mukubde bamukubde simu bamugamba bundi oba ayogere ebyekisiru busimanya against government bajja kusalawo license ya somero ye mu bweyale. So guy na kuyogera good things about government. If there is nothing good to talk about. Now he's mobilizing people to go and attend Museveni Israel. Can you imagine you're an opposition member of parliament, as you say, and you are talking good about government? You're saying everybody should stop whatever they plan to do that day to go and attend Museveni Israel in Amoro. That is what he's saying to people. In a video, by the way, Chokolabe. Then Ojamu Mugundi, with this today, there should be a little Jakunsong and Takensenakuga. Bagamu Atani Zugula in Taka. He's buying, you come to city, to a place like Gulu City, and you're buying like 5 acres of land with the hundreds of billions. Ofuna said is over. So publicly, we are telling Ugandans that Sudia shifted from Kampala, now is trying to settle in Gulu. The very thing, he might not be, he wants to create another branch of Sudir racketeering. By the way, me, I was young at that time. I was still very young. You remember there was a time in the early 2000s something called Scratch and Touch. Is this Scratch and Rush? Yeah, that is called. It was called Premier Rotary. It was called Premier Rotary. Do you know how Sudir scam people with Uganda with that kind of? Hold on. There were two companies. One was called Jada, which was led by, I think it was Jada was owned by. Was held by the PPF team leader. I think it's Waswabiri Gwa. Jada. I think Jada was owned by Waswabiri Gwa. Then Premier Rotary was owned by Studi Paleria. Those are the two people. Yeah, I've recorded. Yeah. They dropped people in Kampala. Yeah. Imagine, okay, in Kampala, Musazi, people are awake civically. They know those all are Muntu mu Kampala like easily. WhatsApp or Facebook. In so northern Uganda, it mostly comes to Rumi and also. But there is a lot of ignorance of Chimani. They were exposed. The interest of these people here. Museveni could get a t-shirt. So now musicians yesterday, they've been fighting over 50 million. Don't Richard, the Secretary General of NRM, generate 50 million. Yahweh Gundi, Waru guy, Ayayimbie to business sound. Bamita easy the lyric or guy or money. Baba Yombie social media, then Todongi Bamukude Simo, they're getting peanuts because the cases are getting the billions and the billions of shillings, the millions all over and all the stuff. Now Todong give these guys money. Now Abayimi Bariko Luana, Northern Uganda, Omunayaga Kusima Matam Yomontori, Nemikone, Konsonga as I said 50 million. Can you imagine all the artists in Achuli and to share that 50 million? Wealth creation, so the issue is today is going to create a racketeering, like a kind of a branch of whatever he did in Kampala when people had not yet known him in Gulu, in Acholi Sapijon. Imagine the kind of destruction it will cause by the time people get to know. Here you read about some part of land in some place called is there a Bayara forest? He is just getting land. Not small 5 acres in the city. No city. Or 5 acres. Do you know what that land means? I call it billions of shillings. But Comrade Strike Machine, let me ask you one simple question. Yes. What went wrong with the people from the western line and the northern part of the country? What went wrong? Did they lose hope? They were fooled or they are not informed? Because sometime back we used to know that the people from northern Uganda, they're not a joking subject, but what went wrong? One, there is ignorance. People are not informed on the interests of these people here. Because when they're coming to northern Uganda, they don't come like, they're coming to work like the way they come wide and all those stuff. They use leaders. The people are getting to learn this, but few yet know this. That is the first. Then secondly, these people really spread a lot of they came and politics ya Uganda abamu northern Uganda alina munyarwanda mu nyumba ye, even our king alina chotera dide wote alina chotera mu buliri ye echotera omukazi alina tatali mucholi in normal circumstance wali king
kingi ya Buganda olina kubeera ne omuganda gwa mukazi wo oli kingi ya Ucholi olina kubeera ne mucholi mukazi mucholi nga mukazi wo chichecho no circumstance because the ones that gives back to the air. Now another thing muli politician mu Odwong Richard alina mu Nyarwanda mulirie General Tema buli ma omanyi buli omuntu omu. Then these women are the ones now controlling the things. You find bagenda muchalo balaba ani aline ntaka enene nnyo then masinika mukazi wali agenze ayinda maringire wali mu nyumba wali then mukazi wabeera mu control. Like you see the king of this one here Rora Pierre, the daughter to Rora Pierre ali married the son of Rakana Rukunda. Can you imagine the daughter to Rewati is married to the son of Rakana Rukunda? What do you think would happen? This is by entering into bedrooms. Only bedrooms you're not yenini. And these guys here, you know, most of them are sick. That is the unfortunate part. But what they being in your and this one is concrete here. It's a very hard one. All our politicians and government were very fight the other 2000 time he was even on a wheelchair. Theirs is a bit complicated. Very tough kind of variety. Right. So we have a lot of problems, but I'm waking up. People are waking up. People are getting to understand this reason, but it is taking time. Which they don't know what they. All right. That's why it is our responsibility to kudina kuyogera konsonga zino. Every day yona yenyini gatufuna o sawa kuyogera konsonga eno. Because that is how people will understand that it is our responsibility, is their responsibility, and we need to wake up. This reality before this people sweep us over. All right, Comrade, thank you for that information and clarification. I think when I come back on Sunday, I might call you back to give more details about the information. So thank you very much. For you. Okay. All right. Information mujide fama mukage Uganda. Ekizibu kyonna kisigala kizibu kyekimwe kitwetoolodde abantu tebalina kutegeezebwa, tebalina information, tebamanyi buvunaanyizibwa bwabwe, tebamanyi ddembe lyabwe. Kyekizibu ky'abana Uganda. Era kyekizibu ekibadde tutaana no mu Buganda nti abantu tebamanyi information, tebamanyi ddembe lyabwe, tebasomesebwa, tebasomeseddwa. Kyovula nti elite batumanyiira. Nga boogera mbu bo bamanyi naye nga bo bagenda eri bakwata ssente ne basirika ne bagaggawala. Kati kyekizibu ekiri mu Northern Uganda kati fwana tutandise okirwanyisa. Kati bwe tuba tulwanyisa ekizibu ekyo nti member parliament nga Segona akali ebyoya bwagenda n'atula na Museveni n'amuwa billions of money eri mu Busiro East teba muntu yena ategera Segona afunye ssente balabulabe nga teri service teri kintu kyonna ye nga agaggawadde amaze ngira tebalina information ku bintu bigenda maaso mu ggwanga. Kati ekyo ffe kitukola wano kyekisinga okuluma Museveni eky'okusensitizinga abantu n'okubaza okusa. Era ne Kyagulanyi kyali mu kukola essaawa zino okuzuukusa bannayuganda kyekisinga okuluma Museveni essaawa zino tewali kirala. Era kyovula ebiina byonna bye awandiisa byonna biganyize up against omuntu ogwo Kyagulanyi Ssentamu byonna. Tulina olutalo. One man, Robert Kyagulanyi Ssentamu, is against almost 15 political parties, including NRM. Bamusulako, bamusiibako, bamwogerako, bamukererako, bamunywelako amalwa, ba TV presenters, bonna bakirira ku muntu ogwo. N'ekyo kikulaga ki? Kikulaga nti Kyagulanyi w'amaanyi, kasajja katono akanyomera mitala wa mugga. Linda Kigweyo watu afumita mbobo. Eno kuno temujja jifumita. Era ejja kuyita obuyisi nkiddamu. Kami katono okanyomera mitala wa mugga. Linda Kigweyo watu afumita mbobo. Temujja kufumita muntu yenna. Era ensegenda tambula nga temuliiwo nga naffe tetuliiwo. Akatambi nkafundikidde Mukama bampe ebimusinga okwagala tujja sika lunaku lwonna mweraba video wedde.